Peter Omalubulega, President w'ekibiina ekigatta bawunsazi mu Uganda era nga nze pioneer founder waakyo. Ng'era pulogulaamu yaffe bw'ezeetambula okwetooloola Uganda olwayo tuli Mbarara. Tuzze okulaba nga bannaffe babasomesa ku mulimu gwabwe gwe bakola ogwa security. N'ekibiina kyaffe kino eky'Embarara kye tuyita muheebwa ndowooza bakyogedde erinnya n'erinva mu mutwe. Yes, Mbarara Health Club Bouncers Gym. Enkwatagana yammwe naffe twali twajagala dda, ensonga lwaki mbagambye nti guno omulundi gwa kusatu okujja gye muli. Okwatagana kwaffe nammwe twayagala tuteekewo gye muyita friendship nga tugamba nti babawunsa b'Embarara bwe tuva e Kampala ne tujja Embarara okukola oba ekivulo kiri ku Kaceeka Stadium nga twagalawo enkolegana tuleme kubeera nga tulina obukuubagano bakanyama b'e Kampala n'abeeno kuba omulimu tukola ki gwe gumu. Ate naffe ne tugamba nti Embarara wabeerayo bakanyama nga balina ekibiina kyabwe bali organized bulungi. Lwaki ffe tuva eri ne tugenda Embarara tukole? Lwaki promota tetumugamba nti Embarara waliyo bannaffe be tukolegana nabo ab'ekibiina bwe kiti tusobola okubakubira essimu omulimu ogwo ne tugukola ki ne tugubawa ne babeera nga be bakola omulimu ogwo e Kaceeka Stadium. Ekintu ekyo nakyo ne kibeera nga nakyo kibadde kitutawaanya naye bwe twakwatagana ne Michael kati bye bintu ebimu bye tukola ki. Ekyokubiri ne tugamba bwe tuba nga ffe tuyambibwa e Kampala nga tuyita mu kitongole kino ekya Microfinance Support Center wamu ne gavumenti ng'etuyamba, lwaki bannaffe bano bo babeera Embarara ne ebintu ne bitabatuukako? Ne tugamba era tugenda kusituka tugende Embarara tubabuulire ffe tukola tutya okuteekawo embeera eyo gavumenti okubeera ng'etuyamba ng'eyita mu kitongole kino ekya Microfinance. Ne tugamba nti lwaki ffe tubeera e Kampala nga tukolegana ne poliisi ng'ab'Embarara tebakolegana nayo. Ne tugamba era katusituke nga tuyita mu kitongole ekyo ekya crime intelligence ne tubagamba twagala okukwata ebintu ebyo byonna tuzze tubirowoozaako. Ebigambo byenjogera tubitwala ng'ebyokusaaga kubanga bye tukola ki bye tukola. So kati y'ensonga lwaki era bwe tumaliriza wano nga maama amaze okusomesa omukyalo wa poliisi avudde mu ofisi ya crime intelligence bw'amala otusomesa owa Microfinance n'atusomesa ndowooza yagenda okusooka. Bwe bamala otusomesa tujja kuyimirira wano era tubakwasa ebintu bino bye tukoze eki bye tuleese naye tutubawadde bya kutunda. Ebintu bino tubibawadde ng'olukiiko olutwala bakanyama b'omu Mbarara abakola ku bifo ebisanyukirwamu. Bakanyama b'omu Mbarara ebintu bino musobole okubiganyulwamu. Ekyokubiri bano bagenda okubasomesa okubawa ssente ne banaazikuwa batya nga toli registered bw'ogamba nze ni mu kibiina ky'abamuheebwa naye ate teweewandiisangayo naye ate okyeyita kwate ekkubo ogende weewandiise mu kibiina bintu byonna bye bakunnyonnyodde obikole. Kyensuubira nti akasente katono mwami Michael abantu bano akabayingiza mu kibiina. Bwe bamala okuyingira nabo basobole okuganyulwa mu bintu bye tukoze eki association yaffe ya Bouncers Association okuyamba ku poliisi yaffe ya Uganda. Olwaleero tusinkanye babawunsa b'Embarara nga bafunye omusomo okuva eri Uganda Police nga tujja tusoma ng'era bwe tuzze tusoma Masaka tebamanyi Umalu. Amanya gange yenze Omalubulega. Mwena nsanyusa okubalaba abakyala n'abaami babawunsa n'abaagala okujoyininga omulimu gwaffe. Uganda ekyasookera ddala kino kyennyini kye mutuddemu nekizze kikyusa amannya. Yali Physical Protection Unit gye bayitanga PUBA gye mwabeerangamu n'abasajja abo bamboowa nejjeyawukanamu bannaffe ne batandikawo ekiwayi kye bayita UBA nabo ne bagenda. Naye oluvannyuma ennyo mu 2018 ne tufuna obwegasi ne tukiddamu tukwatagana n'efuuka Bouncers Association Uganda n'egatta ba bouncers ab'enjawulo. Tulina ebibiina ebyalingawo ejjinja waalingayo ekibiina kye bayitanga Team Tukole Bouncers Association, waliwo Embaale gye bayitanga One Stop Bouncers Embaale. So ne tujja tukwatagana
ne tufuuka Bouncers Association Uganda gamba nedda tusudde eri Bingwa Puba eyali namba 1 w'eggwanga kati ate bwe tuba nga twegassa ate lwaki tuddayo tetwagala kutema kutawaanya bantu ne tutandika ekintu kyaffe nga bwe tuli ku lukiiko olukulu bakanyama b'eggwanga ne banonda okubeera pulezidenti waabwe era ne mbasaba ekisanja kimu saagala kubeera nakyemalira ebirungi bingi byenkoledde bakanyama abamu byeraga tulina amataka tulina projekiti ez'enjawulo ezitandikiddwa gavumenti ng'eyita mu kitongole kya microfinance support center betuli nabo wano olwaleero abagenda otusomesa kye bayita saving okweterekera n'okubeera obumu era nammwe Abe Masaka ekireese microfinance kuyambibwa bajja mugenda kubalaba sife tugenda obogerera ebintu bingi bye mbadde mbagamba bye tukoledde ku bakanyama tulina head office ziri Kibuye ku Kimuli building ng'otandika Salama Road emirimu gye tubatandikiddewo emijjenjawulo enjala ebadde tutta mu lockdown emmere ndowooza Masaka gyetaatuuka nekyensuubira yajja tetumanyi bulungi naye kyensuubira emmere yakola ki yajja tugambye nti olwaleero tugenda Masaka nga tulina puroguramu eyatuleeteddwa gye twatuukirira omukulu mukama waffe patroni w'ekibiina omukulu Meja General Kayanja Munamasaka ate n'atusitula n'atutwala ew'omuvujjirizi w'ekibiina kyaffe omukulu namba 2 w'eggwanga General Salim Sale General oyo yatunyiriza okulaba nga mwenna munyirira bwe yambala t-shirt ya bbawu kitegeeza direct oba olina omukulu oyo gwoba tumulaba naye yaba akola ki wonna we bakubira akafaananyi kagenda ku social media yaba musanyufu n'olwekyo yensonga lwaki tuli mu kutambula tubadde twatandika dde okutambula naye nga Masaka gye tubadde tetunatuuka twatandikira Kampala Central ne tudde Makindye ne tudde Nakawa ne tudde Kawempe Lubaga Kyengera Town Council ne tugenda nga twetoolola kati twabadde Kireka Ntebe Katuli Masaka tugenda Mbarara tugenda Fort Portal tugenda Mubende Mityana ate tudde Jinja Road tukwate Jinja paka Mbale programu eyo ng'etuleeteddwa abakulu okuva mu bitongole ebikuuma ddembe naye nga tusabye omukulu General Salim Sale okutubeera nga batuyambako okusomesa bannaffe omulimu guno gwe bakola bangi nnyo abali mu bouncing nga kituufu temumanyi mulimu gwe mulimu kyenjogera nkyekakasa kubanga nze badde bounce emyaka 26 kati nga ndiki ze siri mwana muto ndi musajja mukulu ndi myaka 4 naye ebizibu byensinkanye buli lubale londabako Cupa Jinja mwaka ensi ekyuse kati wano ku bayita wani wano ku Choma mwiza n'obutalaba ku balwana naye nze ebbanga lye namala mu mulimu guno bali engoma zeemu ze ntomera ebizibu ebyenjawulo naye ngezezaako okunnyonnyola bannange okuba lwe twatandikawo ekibiina abamu olw'okuba banene n'akutunuulira nga atategeera abamu olw'okuba balina sayizi kubanga abantu abalina sayizi be bakyasinze okutawaanya alaba omusajja ng'ono n'amulaba ng'omusiru naye ng'ono omusajja gw'alaba ng'omusiru yalina ekiddako ekisobola n'omuyamba omunene oyo afune waayita n'olwekyo nti ebbanga lye nabeera mu mulimu nalaba ebintu bingi nkimanyi bulungi nti njogeredde emyaka 6 ng'abantu batunudde ebbali bwe bati ekibiina bwe kitandise okuvaayo ne bamanya abakulu abatuliko ne bamanya ebirungi bye kituuseeko ne bamanya gye kiraga bonna amaaso ne bagakyusa ne bagatuddiza ate n'obusungu naye ng'ate twabagamba dda mujje tukwatagane babawunsa b'e Masaka mujje tukwatagane ab'Ejjinja mujje ab'e Kampala tukwatagane kubanga ekituufu kiri nti kino mu Uganda tekyaliwo batulabanga nga babbi
kati ku ssaawa zino amaaso bagakyusiza bonna bagakoze eki bagatutaddeko naye ebyo byonna bye njogedde lwakuba nti obulumi bw'omulimu n'olwekyo mbadde wano nti bwe twagenda ne tutuukirira omukulu n'atuyamba n'atukwasa ekitongole ekyo kya Uganda Police n'ebitongole byonna ebikuuma ddembe ekitongole kya Uganda Police ne tukisaba bajje batusomese omulimu guno gwe tukola tubeere nga tugukolera mu mateeka tuligestalinge twewandiise Uganda yonna batuyambe ne license bagituwe omulimu gwaffe tubeere nga tugukolera ddala mu mateeka naye gwe ali e Masaka kituufu omulimu ogukolera mu mateeka okola wasiza okola ku Choma okola ku Ambias okola ku night club yonna oyina license ekukkiriza okola omulimu guno ku Choma ngamba ye oba nedda kakati kyekyo kitulwanya okuviira ddala mu 2013 2015 2016 2022 nga twagala ekitongole kyaffe nga bakanyama abakola omulimu guno ogw'okukuuma tubeere nga naffe tulina license nga bwe mulaba ba City Council nga bwe mulaba ekitongole kya Uganda Police owa poliisi akukwata ne wataba wamubuuza okutte waaki owa City Council akukwata owa poliisi n'atamubuuza okutte waaki gwe Kanyama osobola okukwata omuntu n'omujja ku recreation n'omutwala gy'oyagala obudde ne bukya n'olyoka omuwa poliisi byebyo ebimu ku bitulwanya abamu amaaso bagatadde ku byanfuna sooka otereeza omulimu then oluvannyuma olyokodde ku byenfuna onyiige n'okunyiiga kakati abooluganda y'ensonga eno lwaki tuli wano ate n'abasajja n'abakyala abakulu abava mu kitongole kya Uganda Police nga nabo tugenda kubeera nabo wano ekisookera ddala mu bakanyama muno abamu tugambe nti tetuli trained naye ate mulimu abatraining obuki balala wayona yona gye tuze tuyita okwetoolola ebitundu ebyenjawulo so omulimu guno twasaba omukulu Genosale mukama waffe azatuyambako mu facilitating ekibiina ate era ne Meja General Kayanja nga patroni waffe nga bwe twamutuukirira nga tubasaba nti bannaffe beetaaga okusomesa ku mbeera y'esecurity olw'okuba nti abantu bali betukola nabo abapoliisi bo bakola kirala naffe tubadde tukola kirala so kwe kufuna emisomo gino katulayo tubadde Mbarara mpozi n'okubayambako okubasomesa okusevinga n'okwekulaakulanya so omukulu oyo bwe yatuteerawo puroguramu eyo ne tumusaba okutusindika mu ebitongole ebimu ebyenjawulo kati ekitongole kino ekya Microfinance Support Center nakyo ne kituwa abasomesa bajje basomese bakanyama okweterekera ate era mukama waffe n'atuyamba n'atuwa obuyambi obututambuza eyo yonna gyonna gye tuze tuyita ng'okulya okunywa then n'emisomo gyonna yazatuyambako okutufacilitatinga abantu bonna gye tuze tuyita so babawunsaazi mwenna mbakubiriza gye tutannatuuka tugenda kubatuukako nga tufuna semina zino nga batubangula naddala mu mbeera ya security bwe tulina okukola emirimu gyaffe ekibuyaawo ku Kimuli building ngodda ku Salama Road tuze tubayamba okuviira ddala mu lockdown nga yakaggwa okulya okwetandikirawo emirimu egy'enjawulo kati batandikirawo project ez'enjawulo mu Kampala ng'okwoza emmotoka tubadde washingibwe abantu abamu muzze muziraba era tuzirina ne ku ssaawa olwaleero nga ziyamba bakanyama ate ne ofisi yaffe okugiyimirizaawo so kakati bwe twalaba nga washingibwe mu Kampala buli division tulinako washingibwe ne tugamba kati nedda kati ab'omu Kampala wadde muli bangi omukisa katuguweeko n'ab'ebweru w'ekibuga Masaka Mbarara n'ebitundu byonna gye tugenda okuyita kati olwaleero olunaku lwajjo twabadde Masaka nga tubawo ebyuma nga naffe Microfinance Support Center bye yatuwa okutandikirawo washingibwe nga tubawo ebyuma Microfinance bye yatuwa okutandikirawo restaurant ne salon kati olwayo tuli Mbarara tugabyewo washingibwe tugabyewo masini ezo z'emmoroka tanka na buno buwota pampu obw'amazzi wansi obukuba amazzi okujja mu tanka so n'Embale bwe tugenda okukola ejjinja bwe tugenda okukola Fort Portal bwe tugenda okukola n'ebitundu byonna ebisigadde paka Arua n'olwekyo nti bakanyama mwenna Abe Masaka Abe Mbale
ab'Embarara wano wenyini we tuli ekituleeta gye muli si kweraga kubanga naffe ffennyini twakabiranga ekyo kutuyambako kati gavumenti weba etuyambye naffe tulina okuyamba ku bannaffe ab'ebitundu ebyenjawulo obuyambi gye bubadde tebunatuuka ab'e Kampala abatannafuna mugira mugumiikiriza katusooke bano abeeno ffe twafunako ekimala nabano kabasooke bafuneko ate ebinaaba bisigaddewo tugenda kudda mu kibuga Kampala tubiwa abasigadde yensonga lwaki tuli Mbarara okusomesa bannaffe empisa abasomesa bano abapoliisi bakugambye nti nga tonnakola kintu kyonna mu mulimu gwa security ekisookerwako mpisa bw'otaba na mpisa n'ebirala togenda kukola ki kuba nabyo agambye nti obuyonjo n'empisa y'ensonga enkulu yensonga lwaki bagenda ne bajja gye tuli okutusomesa senga baba nga tubadde tulina ebintu ebyo obuyonjo n'empisa tebandize naye bakanyama bangi nga yambalanga bw'ayagadde naye nze ntunuulira nga bw'ondaba omuntu bw'ansanga mu kkubo tasobola kumanya nti nsobola okugenda ku kisanyukirwamu nempa obukuumi abantu ababa beetaaze obbakuuma n'olwekyo empisa kintu kikulu ate era n'obuyonjo kintu kikulu tukubiriza babawunsa mwena mu Uganda okukyusa ennyambala mwambaleeko nga bannaffe bano omukyala bw'ayambadde omwami oyo bw'ayambadde chairman bw'ayambadde n'abalala ffenna nga bwetwambadde naye n'osanga kanyama ng'awunya enkwawa awunya akamwa kintu ekyo kikyamu kyokka okola mu bantu bangi omuntu bw'obeera omusaaki nga n'awulira olusu lw'owunya n'ekifo kyennyini okimutamya tadda ensonga lwaki babadde batusomesa obuyonjo n'embeera n'enkwatagana tulina okukwataganamu nabo ab'ebitongole bikuumaddembe naddala poliisi. Pulezidenti nga tumaliriza bantu bano abakomplaininga naddala abatali mu kibuga Kampala bali w'ekibuga nti mmwe temubadduukire temubayambye kino ekintu kino musuubira kigonjera mutya? Njagala kubategeeza nti abantu abo abali ebweru w'ekibuga Kampala abali ewala olaba tuli Mbarara mayiro 10 oba mu 8 olaba tuli Mbarara kitegeeza naawe ali ewala atannatuusibwako buyambi kuva mu kibiina kyaffe eky'ababawusa tugenda kutuukako mu budde bwonna byonna byonna ebibadde byogerwa tetuyambiddwa ffe bakanyama twasalawo kuyamba bannaffe bakanyama nze sobola kuyamba akutte kamera we nze nyamba bawunsa akola ku kifo ekisanyukirwamu agaba obukuumi ng'akolera wansi w'ekitongole kya Uganda Police era tujja ssebo mutulindirire wano Masaka nga mu byokwerinda mu lulimi Oluganda babaita I think bambega si kyekyo babaita bambega mu Lungereza intelligence nze nkolera intelligence wano Masaka sinaba kumalawo obudde buwanvu naye ndi kumpi kumalako emyezi ng'eyo obudde obuwanvu ndudde nga nsomesa. I'm a teacher but not by profession kubanga saagenda Kyambogo oba weya kusoma obusomesa naye nsomesa kyemanyi. Abapoliisi abangi bayise mu ngalo zange. Whenever there is a course ngenda obabwe bajja kabalye olimu ikafe ngenda yeni nsomesa so nze ndi musomesa and in most cases for abasomesa when I'm teaching mbanga saagala kwogera ninzija ngali mu church kubanga omukyaki oli ajja n'ayogera tumubuuza n'okumubuuza then after agamba okay tugende tumaze naye kati nga okusomesa abantu abakulu at least it needs interaction nkubuuze nawe ombuuze tudde mu bwetutu that's when we can learn isn't it? So kati leero tuli ku bouncers si kyekyo bouncer kyekiki anga nze ndi bouncer so what is it? Bouncer kyekiki yes temwemanyi okay bouncer ayinza kubanga ali ku duty
ng'ayagala kuleeta ki obutebenkevu si kyekyo. Sizo duties za bouncers. What are the duties of a bouncer? Duties zamwe ziri ki? One, tera kubala ba mu mikolo ki. Oba okolayo ki? Ogenze kutulaga ennyama ki? Mama yukute ku face. Omulimu gwo kiki tera kulaba. Provide security. Provide ekirala ngo mubara swimming ngo oli mu night club. Oli oze ku night club so oboze kukola woki. Mulunga prevent what? Crime? Prevent crime. In most cases, the bouncers and body more night clubs. Church ubo gize kukura yoki. Oboze kukuma abantu n'ebintu byabo, that is you are providing security. Ekirala mumbala tera kulaba mu bwana buto bwe buti myaka 8 10 nabo gakatudde ku wali kali kunywa omwenge. So to keep law and order, keep law and order. Mbawadde answer naye ebaleme ku reorganizing. Ekirala wali ka answer kemba waddawo. Assuming oli wali ku gate nola bwana busatu bona they are below 18 years. Ubakiriza ne bagenda yo kunywa. Kubanga no wango oli awo bitera ko labe biwandiiko bya bibera ku bero what bawandika ko duties. What are the requirements? Okufuga kanyama. Musajja wange ono yetu manyiganye nnyo tera kubeera wamu. What are the requirements? Obango yetaaga ki okufuga kanyama kugenda mu gym? You look at people's minds. You must be too observant. Sigamba tiku uze ngeze mu gym so ndi kanyama. No. Maybe ogenze mu gym for your personal physical fitness. Or you must to be. Another one is what? The first one. The first requirement. Ngatona bakugenda kulaba bano bakoze ki? Yes, sir. You must be vigilant. That can be number 4. Number 1, there is the first cardinal requirement of a bouncer. The first cardinal requirement of a bouncer. Those are duties. You must be clean. It can be like number 5. Yes, mama bachara. You must be trained. That can be number 2. Appearance, you can look very smart. Can be number 3. You must be disciplined. Can be 5 or 6. Require anti-bikwogera ko kati those are now kibiri waleno. Okay. Mama
Are you confident? Yes, can be. Chichatubuze. Sigamba ti bogenda mu gym otya kuba bouncer. So requirement ki esokerako mama. Nabeera wali kweri. Ningamba to komawo. Kubanga kino kiva mu training. Togera. Kubanga gwe first line of security. Gwe tusokerako. Katobanga toli physically fit. Wanu bekuba mubikonde bali mukudu. Apo huyo. Kati nawo kanyamoduke. So otya kubanga oli physically fit, then katebera bidenga biserengeta wansi. Kubanga oli physically fit, otya kubanga oli bachi babulide wanu mama bachi babulide, otya kubanga oli smart, otya kubanga obwongo bukola. Ngojajinga situation. Naye wano. Ono musajja mbadde na rulibwe yajja wano. Nakozinga kavuyo. Ate ne gundi yali wakati ono yayingidde naye ndaba ne basatu bali mu kuyingira kati teeko mbeera kirati bali tibayingira ono asigale mu yeka so that tagenda kola akavuyo so tya kubanga ojudging situation in advance that abantu abali munda ebintu byabwe tibikola ki provide security y'abantu n'ebintu byabwe. You must be judgmental. Ono mukyala bwaja wano amasimu gabula. Kati okuziyiza ekyo